Antandikire wano bwente. Mumanyi ensonga lwaki Yoseri ayagala nnyo abasajja abayindi bakome mu ggwanga kubanga akimanyi nti engeri gy'ayinza okubbamu ssente n'okuzinaazamu zitukule alina kukozesa amagulu meeru bano abayindi n'Abapakisitaani. Wetwogerera eggwanga liri mu kattu nga ssente zonna ezisinga obungi Yoseri yaziteeka mu bamagulu meeru naddala bano abayindi n'Abapakisitaani abamusiga bayita bamusiga nsimbi. Mwana ka video k'omukulu OFDC nga nnyonnyola butya Sudhir bwafunamu ensimbi za Uganda. Nezija ne bagaba mukulu bagaba mu Kampala yine ebizimbe birimu bya First Family abadde baseka baga nti kisoboka. Ne mujja kitegeera ng'ensema zo kyuka. Mujja tegeera. Ne bagamba Sudhir y'omu ku bantu abalina ssente za Uganda empitirivu. Era ssente zino Museveni okuleeta abayindi bano okubazza kinaategereka nti ebintu bino byonna Amini yali yabisasula. Era njagala ombulireyo omusango gwonna oguli mu kooti ogulaga nti abayindi bawaabira gavumenti ya Uganda mbu yabagoba mu Uganda nga tebasasudde bintu byabwe teguliya kubanga Amini yaleka abasasudde. Olw'okuba nti Museveni musajja mubbi buli kimu ayagala kiteeka mu mikono gye nga ye yeefudde kabaka abasololeza musololeze y'ensonga lwaki nti ebintu byonna ebisinga obungi Museveni yabiteeka mu mannya g'abantu naye ng'ate ebintu bibye. Bw'otwogerera essaawa zino kambazanyire ka vidiyo kano mbabuulire bantu ki abalina abantu betulina okunoonya nga obudde bukyuse olw'ensonga nti bano balina ssente zaffe. Weebuze lwaki mu bwavu obuyitirivu buli luguudo olufuluma n'okuyingira Kampala bazimbyeko fulaati. Fulaati eno ng'edduka bayinza ogizimbira wakati w'emyezi na kw'etaano. Lwaki mu Uganda, lwaki mu Eastern Central Africa Uganda yesinga akeedi ennyingi oba shopping malls ennyingi? Lwaki? Kubanga abasajja bakwata ssente baagala ebintu bibiri kuzimba na kugula mataka. Kyovula nti bainvestinze nnyo mu mataka, bainvestinze nnyo okuzimba akeedi nezi flat okwetoola ekibuga Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe gye bateeka ssente zaabwe. Kati ssente zonna Museveni azooza atya? Akwata ssente z'ababbye n'aziwa bano abayindi ne bajja bazimba z'akeedi, ne bazimba zi woteeri, ne bazimba zi ofiisi, abamu nabo ebizimbe bikalu ne bifuuka byabwe ne batandika obbijjamu ensimbi ezivamu ze baddiza Museveni. Mwe mulowooza nti ssente zimusasula bantu ba bulijjo gatugambe garant naye ng'ate ekituufu kiri nti musasula Museveni kennyini ssente zennyini ezammwe eza gavumenti ze musasula Museveni nga muyita mu bantu evula nti buli kintu kyonna ekiba kiremye Sudhir Paleria atajja n'abeera nga yakitwala. Katuuliza nnyo aka vidiyo kano tuke tugende mu maaso. Minister of Justice gives Sudhir Paleria 450 million shilling in rent. The Minister of ICT gives Sudhir 320 million. The Minister of Gender at Simbamanyo pays Sudhir 250 million. The Anti-Corruption Court in Kororo gives Sudhir 180 million shilling per month. The Minister of East African Affairs pays Sudhir 280 million shilling at Kingdom. The Equal Opportunities Commission pays Sudhir 86 million shilling at Kingdom. Minister of Internal Affairs pays another 60 million shilling because of some other smaller departments. Parliament of Uganda pays 860 million shilling to Sudhir every month. Presidential advisors, these ones are Amelia Chambade, Kamuntu, Sarah Chiingi, who sit at Kingdom. Every month they pay 66 million shilling in rent. Uganda Revenue Authority pays Sudhir 300 million shilling for a warehouse on Kampala Road. The Electoral Commission pays 300 million shilling to Sudhir for a warehouse in Ntinda. Which means, if you total this, that every month, government pays Sudhir every month 2.9 billion shilling, which translates into 97 million shilling per day, and 4 million shilling per hour, and 600,000 per minute. So every minute, Sudhir collects 600,000 from government. Mr. Museveni will need now to tell us, because he now wants to add ostensibly to construct a conference facility for a meeting of non-aligned movement. What is so special with Sudhir? And how does Sudhir sniff these opportunities in the government? How does he get to know? The same Sudhir took over land formerly of CMI, is about to finish a building there, and then you see government departments running there.
The same Sudhir took over land for Chitante School near Kampala Parents, is constructing. You will see government running there. What is so special with Sudhir? Is it Sudhir or Mr. Museveni and his agents are hiding under Sudhir? We cannot afford to give Sudhir 100 billion shilling. Yet we are now stuck as government to the extent of borrowing money from money lenders from Kenya. Mr. Museveni must tell us, if it is him who is taking the money, then we will know. And I want to warn Mr. Museveni, today you have guns surrounding you, you are in charge. Tomorrow you are not in power. That's what happened to Zuma in South Africa and Gupta. Combined, they were freezing South Africans, which Sudhir now is doing with Museveni. Really, do the NRM MPs want to come back in parliament and behave like they are drunkards who have opposed this 3% supplementary, and now after drinking and buru roasting in the Chankwans, they come singing that it is now okay? It will be the surprise of the century, and I wait to see these MPs how they will behave when they return from Chankwans. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Buli mwezi gumu Sudhir afuna obumbu 2.9 mu ssente ez'obupangisa ze bamuwa okuva mu bizimbe byonna ebyali bya gavumenti. Sudhir bye bamuwa n'ebyo byazimbye ku ssente z'omuwoomusolo ze ssente ze bamuwa. Buli ddakiika eyita ku ssaawa mu Uganda Sudhir yayingiza $60,000 ku ssente z'omuwoomusolo. Buli ddakiika buli wobala nti olunaku lukedde buli ddakiika eyita Sudhir afuna $60,000 ku ssente z'omuwoomusolo ku bizimbe byonna byalina mu Kampala, naye ng'ate byonna byali bya gavumenti, bimu bizimbe ku ssente z'omuwoomusolo. Bw'atyo Museveni bw'ayozaamu ssente zawo sigenda kulwawo.